Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Olwaleero njagala mutunuulire enjuki eyo naddala mu abakyala abaana abawala. Enjuki singa ekuluma mukimanyi bulungi nti enjuki ezo oba ennumba zimanyi okuluma naddala kati nga mu kasana nga kano kiba kyangu enjuki okuluma oba ennumba. Enjuki eyo singa ekuluma eddagala lyosobola okubeera ng'oteeka awo ekulumye ekyamazima oleme kufuna bulumi bw'amaanyi. Okikola ku ddakiika eyo, oddira okwata mu bukyala bwo ng'omwana omuwala oba omukyala, okwata mu bukyala bwo n'oluvannyuma n'osiiga awo enjuki weekulumye, obulumi bujja kuba bukkakkana mu bwangu. Olw'ensonga nti eryo ddagala nnyo mu abaana abawala. Abakyala njagadde mbeere nga ndibabuulira, enjuki eyo nkambwe nnyo, mbi nnyo, weekuluma ekulekamu akantu akakabeera kalumenya akakuzimbya. Tugeze singa eba ekulumye nga mu feesi, ku liiso, owantu wonna. Gwe kwata mu bukyala bwo, omala okukwatayo beera ng'osiiga, otwo toggyeeyo oba tuzze oba tuki gwe toggyeeyo, beera ng'otusiiga awo enjuki weekulumye oba ennumba weekulumye. Ekyamazima togenda kuzimba, ogenda kuwona mu bwangu. Njagadde n'eryo eddagala mbeere nga ndibabuulira olw'ensonga nti ddagala lyangu ate nga liwonya. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.